Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo woolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna. Leader of Opposition ate nga mubaka mu Parliament akiikirira abantu b'e Nakawa West ate era nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform ayina ebigambo bye njagala okubanga nkuwa byayogedde ng'agezaako okwanukula abamu ku babaka abeefuula ab'oludda oluvuganya naye ate ng'ebikolwa byabwe birabika biyambako ku mukulu akulembera eggwanga lino. Leader of Opposition abadde attaanya ku nsonga z'eggulu. Jjukira Parliament baayisaawo enteekateeka zaabwe era ne bagenda ne babikola ebyokubeera nti batuula mu kye bayita parliamentary regional sittings bagende nga batuula mu bitundu ebyenjawulo nga bakozesa ssente eziwerera ddala 5 billion Uganda shillings obuwumbi 5 owa siringi za Uganda. Joel Ssenyonyi ne banne naddala bali ku ludda oluvuganya n'abakulu mu kibiina ekya National Unity Platform ne bassa kimu nti ffe tetusobola kwenyigira mu kusaasaanya ssente ey'omuwi w'omusolo ng'abakulu abakulembera Parliament kye baagala. Era ab'ekibiina ekya NUP nga bayita mu Joel Ssenyonyi ne bagamba ffe tetujja kgenda ggulu. Era Ssenyonyi n'atuuza kye bayita shadow cabinet meeting abasajja n'abakazi babaka ba Parliament abali ku ludda oluvuganya ne batuula mu office ya Ssenyonyi ne bategeeza eggwanga nti tetugenda kubeera nga twetaba ku mikolo egyo egy'okusaasaanya ssente ey'omuwi w'omusolo. Ffe kyetugenda okukola katubaleke mugende kubanga Parliament yagambye mugenda kuba mukwasaganya ku nsonga za Northern Uganda. Era Ssenyonyi abasabuddemu wano ategeeza nti kati mwe muba mulaba nti mwe mwaviriddeyo Northern Uganda kati matabuta oba mwabadde mugenze kusaasaanya kasente kamwe wa musolo. Yabadde akyaziddwa ku mukutu ogumu n'ayogerako officially ku nsonga ezaava eggulu era n'abaako ababaka abamu baalabula obutakozesebwa kubeera ng'ate baboogeza ebitaliimu nsa oba ebitajja mu kaliba yaabwe nga bo abali ku level ey'obubaka bwa Parliament. Ebigambo ebirala n'abyolekeza omukyala akubiriza Parliament amanyiddwa nga Nnaalongo Anita Amongo. Joel Ssenyonyi bwe yabadde ayogera ebigambo bye njagala okuba nga nkuwa wabula biwanvumukko nja kusaba obiweemukko ku kadde akatali kanene nnyo then tubeere nga tutambula ffenna mukutu gwa Red Zone TV atannaba kubanga osubscribe nga kikole agenda awo olaba ekigambo subscribe kyennyini okiteekeko okwateko obeere nga ate okwata ne kade aka notification tokeerabira tubeere nga tutambula ffenna. Genda mu comment section teekamu obubaka obeere nga ate ensonga ogoberera ddala naye bino byebigambo bya Ssenyonyi nga sinaba kubanga mbikuwa kansooke mmale okumiramu wano olwendo lw'otuzzi lutono nnyo nzije tubeere nga ate tutandika n'emboozi Joel Ssenyonyi bye yayogedde eri ababaka ba Parliament naddala akubiriza speaker wuliriza bino nzije tweyongereyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Utamunda naye ateesa era bwe tugula makuba ekirayiro era ddamu ebibuuzo yes so kakati abo nabo bamemba kati that's shadow cabinet nabwe ebanga tugamba no byanzito tugamba ensonga eno tujanguyire Uganda baleme butatutegeera tunyera kusasanya obuwumbi 20 mugenda 5 mu Northern Uganda abantu be gavumenti yabasuubiza obuwumbi sente ano n'insindo bano abawo claimants abafiirwa ebyabwe mutalo gavumenti zibasuubiza tekikoleddwako ebizibu bye balina kaluma yiyo yasalako Northern Uganda okumala emyezi nikakati tebagalidodeetoyoleri nebonuna sente empitirivu n'obudde naki abantu beeyo banaatutegeera ati musaasanye sente okujja just okujja okutuula eno sinti mugenda kubalale okwogera n'abantu bakinedda ebeera Parliament ebadde mungi covering abantu n'abalimu bali mu ggalabe nabo tebateesa byakulengera ababaka bokka be bateesa so netugamba kino nedda tuba tetuli sensitive ng'abakulembeze so kwe kuvaayo ne statement of course nawulira abamu ababaka bamu abago bebaga nti tatulabyewo tiyatuwadde ekitiibwa tiyatuwadde kamezi era nabawulira
nalaba n'omu Honorable Dr. Lunge Bayiga Senyonyi atufuula ng'eggana ly'ente atufuulirwa n'akola ki Dr. Lunge oyo yes tuyinza okuba tetukkaanya ku bintu bingi kikale naki nze mbadde muwa ekitiibwa manyi waliwo abantu bolaba ne NRM gye bali kino NRM tetukkaanya naye muwa ekitiibwa Dr. Lunge y'omu ku abo nze mbadde mpa ekitiibwa musajja dokita omulaba ajjudde general naye kati namuwulira ng'ali ku mitimbagano naye ng'akola propaganda nga bwe tuwulira mu bantu Senyonyi oyo ye atunuumira akola ki atuyisa ng'eggana ly'ente ne ngamba ono ye lulume kweri kiki ekimuyingidde omusajja wattu ono naye anyway abantu obooli abaliwo abateekamu kasunda baasi kubanga bagamba nti nabawa order order wagiwulira press conference neziyitanga ningamba nti gashadow cabinet twatudde era ffe bwekyo bwe tulowooza era ne bannaffe tubaadvisinga mu ngeri bweti oli n'agamba nti aba yavuddeyo n'atubogolera n'atugodalinga ngamba iye kweri naye anyway oli bw'abanga alina kyagala okuyisaawo ajja kukisuddira ajja kukola ki nogezaako okukuma omuliro mu balala n'abadde tabigoberera awulire nga Dr. agamba nti Senyonyi yatubogoledde naanyiiga gabisha lwaki atubogolera naffe tuli babaka kubanga babaka kyovudde olaba sipiika bw'abayo n'agamba babaka gwe nonsense shata biki namukyalinyingako ku flow mumugamba gwe oli mukulembeze waffe tukuwa ekitiibwa gwe namba 3 mu ggwanga lino naye bano babaka bawa ekitiibwa tuyinza kubogulira mubaka mu shata nonsense era n'agamba okay kati era okukale oli w'amaanyi nnyo kale neetonze kwegamba yeetonda tayagala naye nengamba ndi kirungi nkyogedde ku record naye n'akitereeza ku record newakubadde akikoze tayagala kinaliifa nga ngamba nokubadde oli sipiika namba 3 bano babaka nabo bakulembeze bawa ekitiibwa era bwenti bwentambuza emirimu kati oli okuvayo agamba nti yatubogolera yakola ki anyway yali alina kyayisaawo n'okukuma omuliro gwanne naye tugamba nti regional sittings zino ziriko obuzibu badde nno ndaba amawulire leero abantu mubambuka abakulembeze n'abala nga bagamba nti naye abantu bano batusiba ekiwaanyi byatusala bwetubirabye mu mawulire ali wano ku mmeeza nga bagamba sookoleke abantu bano bajja okusookera ddala n'ebisinga bye twali twagala tetwaguliraga biteesaako naye bagenze tewali kibaddewo ningamba ebyo nali ngamba nti olwokwata obuwumbi 5 ogenze eggulu obusaasaanyiza ovuddeyo teri kibaddewo abantu abo nabo tuba tetuli sensitive tubaba bagamba naye kakati sente ezo zemwonoonye bo mu ndowooza yaabwe tezaali tuyambyeko okusasula kubamu ababanja bano abanoding syndrome naki so tulina okubeera sensitive entuulo zino zikyagenda maaso sitandi kikati eriwo tusibidde luddawa wetwakoma tetujja kwetabamu wabaddewo okujjulula ku mpagi nze nonsuubira nti sipiika ne bannange pointi yange ne bannange bajja gitegeera kubanga neggulu baavuddeyo bagirese batya baavuddeyo ebintu byateredde nali ndaba ku mawulire waliwo omubaka example nze njogerako nnyo kuba kyatambula nnyo ku mawulire ne ku mitimbagano whatsapp naki bamuyita Maneno Zumwa honorable ye mubaka omukyalo wa Obongi County district wa NRM yamulabanga yeekalakaasa ng'ayumba n'agamba nti kakati waliwo baali batudde mu tenti buli kulonda Obongi district ne district zeno side gyalimu bateekamu infrastructure enguudo naki manifesto ya NRM niye tebikolebwako n'agamba nti kakati ekibiina kyange kya NRM nga wagamba mu manifesto eddako ey'omwaka 2026 temuddamu biteekamu kubanga mubiteekamu nga mutubuzaabuza ne mutabituukiriza mubeera mutulimbalimba ngali mutuyomba wabula nakubimeza kakati ningamba kyekyo kyenzize ngambako nti kakati mutufudde okusaasanya sente endala ogenda eyo okuddamu okusuubiza obusuubiza abantu emutatuukiriza palamenti yaffe wano weeri tubyogerako ababaka bonna nga bava mu bitundu ebyenjawulo nze nyinza okuba sikkanya nabaka ab'enjawulo baba NRM oba ki naye ababaka bamanyi ensonga ezigwa abantu baabwe era bazoogerako wafuna chansi n'agiyisaawo nga matter of national importance tubimanyi biruma abantu beeyo kubanga ababaka bwaba byogerako tewetaaga kusaasanya sente endala mpitirivu bumbi na bumbi ate okugendayo mu tubuyogereko tubimanyi kale oba oyagala agamba ne sipiika kamusaba tutule twogere ku nsonga zino oyinza n'okugamba nti kale tugenda kuwaayo wiiki emu wano e Kampala eno wiiki tuli ku nsonga z'amambuka wiiki eddako tuli kuza Eastern Uganda wiiki eddako Western eddako Central bw'oba kyoyagala mu kifo ky'okusaasanya obuwumbi n'obuwumbi okuteekawo impression eno nti kakati ebizibu by'abantu okukolebwako palamenti erina kusitulibwa yonna yonna okutuulayo kati kitegeeza ogenda tuula mu buli district
kubanga olongo waliwo ebizibu ate nga obujja kuba olina ssente ate nga tewali kigenda kolebwawo. So ensonga eyo weewaawo olwo ababaka abalaze obutali bumativu ne bagenda ne bava olusuku bye mukkaanyizaako ate nga bakibiina kyo ng'ekibiina kye kyakusindika okuba obukulembeze. Nalaba Bedi Bwanika, nalaba Kazibe Bashir n'abalala ng'amaloboozi gaabwe galagira ddala nti ennono ya NUP eringa gye baleese nga bo weewawo NUP yali ekoze decision ey'obutagenda mu ntuweezo waliwo ekinaagenda mu maaso n'abakiisatiisa mbu mugenda kukola action oba action kyeki. okusookera ddala si kipya kibeeranga olwanga ekijja genda kololo era waliwo abagenda kize kibeerawo nali nyogerako ne honorable Winikiza yali leader opposition nange wali muntu ogikwatako nga batuula ne bakkaanya naye baba tebannamaliriza ng'abamu ku bo ate ebiteeso byabwe babisaidi. So ba Yuda Iscariot babeerangawo tekitandise butandisi muganda wange kibeerangawo olw'ebyo kisuubira nti ojja tuulanga n'abantu olowooze nti buli omu ali ku ttiimu yo si bwe kiri naye tekirina kusala nnyo speed olina okubasuubira nti bano bajja kubeerangawo naye ekirungi n'abantu abalaba nti kakati ono ye tumanyi embeera ze tumanyi kibyagoba musigala mutambula naye abantu baleme kuwuddisibwa. Wanawulira bambagamba nti kakati abasenyonyi abataze tebabaagala engamba yi eno gavumenti ya NRM bwebanga eyagala nnyo Northern Uganda omanyi nti Northern Uganda esinga obwavu mu ggwanga lino. Abantu Northern syndrome akyabaluma bakyalina after effects gavumenti tebayambangako ate nayabasuubiza abafiirwa ebyabwe ente zaabwe naki gavumenti yabasuubiza ne kakati ebizibu balina bingi gavumenti bitakozeeko bwoba kale obaagala nnyo okunsinga bikoleko nswaze kubanga nze byedi kukugera ku nze ŋŋamba mu kifo ky'okuteeka essira mu kusaasanya ssente gatwala palamenti wano newali nze ŋŋamba teeka essira mu kugonjoola ebizibu ebyo bibakolereko Ssenyonyi aswale Ssenyonyi agamba abantu abo temubafuddeeko mulimu kubawuddiisa kakati gwe genda okole ku nsonga zaabwe obituukirize Ssenyonyi aswale. Tuli dakiika 20 okuyingira essaawa 3. Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition of Parliament ebizibu mu bingi nnyo waliwo n'abampeereza obakanga muganda gye balondebwa leader of government business ne government chief whip n'engeri gyalondebwa ekyuke kubanga ekya yinza okubeera ku saidi ya gavumenti nga tuwangudde nga opposition ne ba committee chairpersons kubanga committee chairpersons mulimu aba obukiiko obumu nga bukulemberwa NRM obulala bukulemberwa opposition tulina ne ba whips abalondebwa kubanga ne honorable lumu okubeera deputy whip wa DP honorable Nobert Mawe yamulonda kati abantu bagamba nti n'ebyo lwaki tubitaddemu nti ne ba whip nabo balondebwa ababaka b'ekibiina ekyo lwaki nawo kaali kabadi munanga abantu bano mu politics bingi bababala baga nti kakati okukyakalanya embeera eno tuyise mwani owuli awo okuleetawo ekintu kuba kati buli omu kyalegerako bwekyawulira aboogera ku kiteezi abantu tebaafa bawala nti bakyanoonyi tebabavaako abantu 28 tebamanyiko bayitire tewali akyakyogerako engozi mu parliament gwe tulaba nti kati focus evudde ku ekyo eri ku kino. ye Uganda erimu ebyobufuzi erimu obukulembeze n'ensonga nnyingi nnyo. Mu dakiika 12 mujja kukkiriza message zammwe empitirivu nnyo nnyingi nnyo n'amasimu nago ngalaba gatandise dda okwaka naye simanyi kyabbakolera eryo bbanja lyemumpoze lyemuwoze ne mukama waffe ono okudda okukyala kubanga ensonga eziruma eggwanga zikyali nnyingi nabagambye eziriwoko kati awe twatandikidde njatwalako abatono bensobola abasigalidde saagala mugambe nti sibaagala bwagazi naye embeera yo nange erabika ensobedde akabuuzi kwe tuli aba voice note munansaasira bwe beesukka sekonda 15 nyinza obutagenda naawe njagezaako okuwumbawumba ekintu kino kiveeyo nga mumwagala. Mukisa Bashir omukulu mugamba omukulu ategekereyo olulumba twagala kulumba akazi omukyalo kamutaddeko ebyo byonna byakola